Famire mumbereza Avuddyo famire zibaawo ne ziba n'obutakkanya just ekiriwo ekyenjawulo ekiri waffe nti obutakkanya bukugamba tuluddewo okubumala ate n'ekirala tuluddewo ofuna engeri ebusootinga ne tumaliriza nga tuli mu mbuga z'amateeka ate ndowooza ekirala ekirimu era nti famire yeesanga ng'erimu ndowooza abantu oba bamanyiddwa oba public bemanyi babiri ate nga bali ku side za njawulo ndowoozaawo kyekyamanyi ekiriwo naye nga mu famire zonna mubamu obutakkanya kati kyogamba omwana wa muganda wa kitange aba mwana wa kitange abaganda babuuza ati bamuganda wakumala obugumba kati pastor malo mama we waba omanyi otya kati omulamuzi relationship test gyagala lwaki sigyagala relationship test ezuula enkolagana wakati w'abantu abaki ab'enjawulo naye kati katugeze nga pastor male ye mwana wa haji w'obuvubuka katugeze taata wange ne muganda we bonna baakwana ku mukazi oyo ne bagendayo nga male mwana wa muganda wa taata wange aba wa taata wange so tukiraba nti eggumba lya haji bwe erinnya lijja okutuyamba okuzuula ekituufu nali nzikiriza eno method naye bo ne beefuula mbu bajulira aye nti kati nga ye mugamba nti mujulira ku nsonga eno kati tutambule lumu mu mpeeki tumuzikule kuba kyenasaba omulamuzi mu kusooka tuzikule omuntu ono abeere nga kutukebera okulaba ani gwazaala ani gwatakola ki gwatazaala si byabumanyi abantu abasinga mugaba byabugagga naye si byabugagga kino kya heritage mu luzungu bakiyita buvo mu luganda baluyita buvo ekibuzo kya buvo omuntu wajasibuka wajava ye point kijja gireka ng'enyiridde nnyo ng'etukudde buli omu nga tebakyali awozambu kirayo ko olusi waffe kirayo ko oli waffe kijja gireka ng'eri clear omusawo gutambula ndowooza omulamuzi yaguvuddemu jjo Christian Kahwa ow'emukono jaji mu apiiri teyatuwadde ensonga naye ndowooza yatidde nina naye background y'amaanyi okuva embaale mu egirimiti ya Supreme Court ya Arusha naye kati waagwadde omulamuzi omupya David Matovu naye ng'empaana yevudde wala eyasaidi ya taata wange because mama wange yanzaalayo omu ayinandeka nti bwa myaka 5 kati neegobye nabo ebbanga ddene kusooka ogoba nabo si kipya kati njawulo eriwo nti kakati neegobye nabo kati eno phase yakwe ogoba nabo nga muzeeyi afudde kakwenza ave mu muzannyo kakwenza ave mu muzannyo abantu bagamba kusonda saiza fotokopi nazo ne zibalema kakati mbagenda sonda motoka anti bagamba tebasobola kulaba muntu wa kitiibwa nnyo bakakane abantu abalaba beerawo batya abantu abatambula batya oli wa kitiibwa oli munnamati nina ebizibu bingi nakava mu kkomera abasajja bansiba ebbanga ddene kimu kyalina ekyankalana kati nno twambuze nogenda mu maaso n'emirimu ndowooza nze ekyanyiga mu kkomera kwali kunnemesa kufumba mmere yange mu kkomera lya apa ne bagamba nti bwe balina okunfunira omufumbi era omufumbi oyo n'akole ki yaba alina okumba ndowooza ensonga yasinga okuba ey'amaanyi of course naye njala mbyekwatire mu lwaki mba mbeesiga abalabe nina bangi otuuka n'owamu n'obeera n'ogamba mpozire gunnamuwawaabira kati mu system toyinza kubanga weesiga nti mbu bakuggalidde awantu simanyi ate wabaweerawo omuntu agamba nti ba osiya mukuwadde akufumbiremu n'aleeta emmere ekyasinga okummenya ndowooza mu apa eyo